eno story yaba nkuba kyeyo era kyemmanyi ng'oli nkuba kyeyo nga ogoberera nnyo YouTube olina okuba nga eno story wali ogiwuliddeko oba olinawe wagirabakokko naddala ku platform ez'enjawulo. Ekyenjawulo kyokka ekiri mu story eno leero nti erabika yafunye obwenkanya. So ono omusajja bamweta Xavier Musoke Francis. Gaye ono oba omusajja ono yajjakokko ku platform ez'enjawulo ne ku medias ez'enjawulo ng'anoonya bwenkanya kuba yali nkuba kye. Ekyenjawulo ekiri mu kyeyo kye, ekyeyo kye tekyali kya Dubai, tekyali kya Saudi, tekyali kya America oba Europe, kyali within the African countries, naye ate yatambulanga expert era yafunanga ssente empitirivu olw'okukolera ebitongole ebyalinga eby'amaanyi, ebitongole nga Action International, that was an American organization, n'akolerako Al-Kiba Commercial Bank, that is where yagezaako okuba nti zimutambuza mu mawanga ag'enjawulo nga Tanzania, mu mawanga nga Ghana, Nigeria, naye ng'ate agenda nga expert era nga yakola ensimbi empitirivu, obulamu nga bwali bulungi, ng'atambulanga omuntu omuyivu ng'era ng'omuntu afuna ssente ez'amaanyi. So yakola emirimu gye bulungi era ssente empitirivu ze yafunanga yaziweerezanga waka kuba nti azimba obulamu obwo bwetaagisa, yalabiriranga famire ye bulungi, obulamu nga butambula. Tolina okumanya maama we naye si yali omuntu nti oba mwavu, nedda, maama we yaliko MP mulamba. Okitegeera, ekisinga okwewuunyisa ku story y'omwami ono eri nti maama we ye yafuuka ekizibu mu byonna byonna yali akola, era wano maama we yasobola okuba nti asobola okuwamba byonna eby'obugagga omutabani we bye yagezaako okuba nti akolera mu bbanga lyonna ery'emyaka egisuba mu 14 ng'akola okuba nti abeesawo obulamu, era n'abeera kyamaanyi nnyo okugoba abakazi bonna omusajja ono be yali awasizza, ng'agezaako okubeera mbega. Yafuuka FBI mu bulamu bwa mukyala wa mutabani we, n'amakinga sure nti oyo asobola omugobesa mu maka, era n'owokubiri ne zibeera embeera y'emu nga bwe yalema okuba nti asobola okusucceedinga, yawamba bya bugagga byonna n'abyeddiza. Wano yawamba acres 20 ag'amataka, n'awamba acres endala 50 eza faamu, n'awamba za apartments, n'awamba amaka omusajja ge yali azimbye nga matrimonial home, kwegamba like n'amakinga sure nti obulamu bwe abusiraanya. Eno story yajjako mu mawulire, mwenna mwagiraba. Bw'oba tewagiraba ngenda gezaako okuba nti nkujjukanya oba okuyita kujjukanya, ndowooza ngenda making sure nti nsobola okukuleetera ebimu ku byaliwo osobole okuba nti obiraba. Bamuyita Mwami Musoke era nga nkuba kyeyo, nze nja mutwala nga nkuba kyeyo, si bwe kiri? Tobeera nkuba kyeyo? Yes sir. Nkuba kyeyo yennyini yakoleranga mu Action International, that is an American organization, n'akolerako mu Akiba Commercial Bank, n'akolanga Chief Business Officer outside Uganda, ng'akuba ekyeyo kye nga bwakola ssente ezo essaawa zino ali mu mawulire, maama ebyapa byonna, amataka gonna yagatwala. Agamba mbu bagamba maama ayagala na kumutta, maama tayagala mukyala woono n'abaana, ebintu byonna kwegamba taata ono ali ku zero. Nagirabeko wa muganda wange MC Mayor nga naye agiriko. So tuli wano tulabe kiki ekigenda mu maaso. Maama yali woman MP, okitegeera, MP status, okitegeera. Kakati tuli wano tutegeere baganda bange ebintu nga we biroolinga. Property zonna, waliwo ne property mbuzi yamugulako eka 30 gonna maama nago yagatwala. Matrimonial home n'agitwala, n'atwalirako n'ebiki Wenazimba apartments, n'azitwala, ne farm 50 acre n'azitwala. Oyo yeggaayo ebiseera ebyo we yajjira myezi nga 6 emabega, we yajjira okuba nti ku Gospel Live ewa Farouk Sakozi n'abanga attaanya ensonga ze ezikwatagana ku bintu ebyali bigenda mu maaso mu bulamu bwe. Awo just yalinga agezaako kumuwa introduction. Yes, sagala kuteekawo video yonna abasinga mwagira bakyemmanye kubanga eriko views empitirivu,
asinga Maika mwagiraba era nti maama we yamuyisa obi nga bw'okiwulira n'aba nti abantu abasinga ne baagala okwewuunya nti kweri kisoboka okuba nti maama we yasobola okuba nti ye yamuyisa mu mbeera eno nti omwana yatuuka ku extent okuba nti agobebwa ewaka ebyobugagga bye byonna ne babisiizinga omukazi maama we n'abitwala era mu kubiwamba bambi musajja wattu yeekubira emiranga buli wamu ng'agezaako ogenda ku poliisi buli wamu gye yasobola okugenda nga tewali asobola muyamba. Lwaki? Kubanga omukazi oba maama we yali very influential ng'asobola okuinfluencinga n'abapoliisi ne police station zonna buli ono gayi gye yagendanga okuwaaba. Story ya bonna abagiwuliriza nti era this same woman yasobolanga okuinfluencinga kooti nga tewali woyinza muwaabira musango. It is unfortunate. Kwegamba gayi n'atuuka nga tamanyi kikiyinza kuddako. I remember story eno bwe yaliwo waliwo omuntu eyamugambako namugamba no waliwo omukyala asobola okuyamba era yagezaako kuba nti amugamba lwaki totuukako ku mukyala ono ye mukyala Madamu Fiona Barungi. I think abasinga mumanyi office of the president waliwo omukyala oyo akolera Kingdom Kampala. Yes, I think ku kizimbe ekyo kya Kingdom awe next to the parliament. Omukyala oyo kyemmanyi walabika we waliwo office ze. Musango bwe gwatuuka ewuwe n'agezaako okuba nti avaayo afollowinga case eno to make sure nti asobola okuyamba ku musajja ono. Njagala osooka olabe byabadde bigenda mu maaso okuba nti asobola okufuna obwenkanya then we come back tubeeko ebimu bye tusobola okwogeramukko n'okuba nti we can maybe learn something from this. Tunuulira ensi si nnyangu okugikoleramu ebintu ebifaanagana bwe bityo ng'olina n'omwana ali awo. Look at your child, as beautiful as that girl. What are you teaching her? Omukazi mubbi. If you wanted justice, why did you refuse to come to my office? Oyo omukazi mubbi yabba motoka yange n'agitunda. Wetutuukidde Kanyiko Bulonde mu Kajanstown Council ekisangibwa mu district y'e Wakiso mu maka Francis Xavier Musoke g'agamba nti yagula n'azimba mu 2012 ng'ava ebweru. Tusanze ekikomera Kiggale. Poliisi ne ssentebe wa LC Bosa Samuel wamu ne Semakola Bernard Mukiibi ow'ebyokwerinda basanze akaseera akazibu okugulawo era nga bakanze konkona nga teri kanyego nga kitutte essaawa nnamba nga bakonkomalidde ebweru okutuusa lwe bafunye ababayambyeko okumenya kufulu. Kyokka oluyingidde munda tusanzeeyo agambibwa okuba omukyala wa Musoke eyali yanoba n'abaana 3 nga ye Sylvia Namale ng'atudde mu kompaawundi ekitabudde omuyambi wa president ku nsonga ez'enjawulo Fiona Barungi. Ensi si nnyangu okugikoleramu ebintu ebifaanagana bwe bityo ng'olina n'omwana ali awo. Look at your child, as beautiful as that girl. What are you teaching her? Musoke annyonnyodde ekyaviirako nnyina Noeli Nakulazi kulaba ennamugenyi okumugoba mu maka ge yeezimbira. Nembeera nga mujjanjaba wange era nga yasulanga mu bwomu maama wange kati nze because she got yafuna cancer of pancreas and her blood. The land is not for sale. Maama yakiteekako nabiri byebiri wabwenje nayo yabiwandiika. Ono attotodde embeera gye bayiseemu ne mukyala we gwe yawasa Rose Nakatena kityo oluvannyuma lwa Namala okunoba ate ne yeewuunya nnyina okumuzza. Kakati nemugamba oli obadde omulinako obuzibu olw'emizeegi naye kati nga tomulinako obuzibu nagamba oli namulese mukozesa kugoba ono bwe naamala nga mulentalaki mugoba. Barungi amulagidde okuva mu maka ga Musoke asobole okugeddiza. Organize and get out. Mani yasazeewo omwami oyo yaddizibwa amaka ge because this matter is for the chairman and police. Police evunaanibwa ku by'amaka. Awo bagezaako okuba nti bamuddiza amaka ge naye nga bwe nkugambye nti ono omusajja mukulu yakeera ku makya n'akola ensimbi ze n'azimba ebintu bye. Si bano nti just bankuba ki, but this was an expert. Singa abagobera story eno musobola okunjulira nti kyali kizibu nnyo okusuubira nti kino kisobola okuhappeninga ku muntu ng'ono olw'obuyivu bwe yaliko, ssente ze yayina, kugamba ne connection zokka ze yayina. Kugamba nga kyewuunyisa nti kisoboka kitya, can it even happen? Naye kyasobola okubeerawo. Kati awo bwe weebuuliza kati gwe atalina kyali
nti bino ebintu bihappeninga mu bulamu bw'abantu naddala abankuba kyeyo bakola ssente zaabwe ne bafuba nnyo bakyuse obulamu bwa famire zaabwe waka ne wakeera ku makya ne wavaayo oli kisinga okweyonesa babeera abantu abali very connected to you nga baluganda lwo bazadde bo like these are the people who are so much connected to you. Abandi badde bakeera ku makya ne bakwatirwa ekisa ne bagaa nti mutabani waffe muganda waffe ki agezaako kupanga bulamu oba agezaako kutereeza bulamu. These are the same people ate abakusabotaginga. It's unfortunate how naddala mu mawanga gaffe engeri abantu gye bakolamu ebintu like kyewuunyisa kubanga gwe kenyini osooka ne weebuuza omuntu akola ekintu nga kino afuniramu wa like afuniramu wa muzaddewo nti success yo yandibadde success ye yandibadde ategeera butegeezi nti bwe mukulabirira abaana bo bano be baba abazzukulu be nti ate lye lyandibadde essanyu lye. Like there is a way you see how people take life ennaku zino naddala mu mawanga gaffe ng'olaba just kikwasa bukwasa nnawo. Bino ebintu tebyakatuukawo kati bituukawo every day. Kyemmanyi abasinga mwalabako ne story wano ey'omuwala omu I think yali amaze ebbanga oba emyaka 2 plus oba 3 e Canada nga complaining about the same thing. Yali maama we yegatta ne baganda be ne batwala ebintu bye era naye yaliko mu mawulire. So many people ku baana abali ku ddungu these things have happened to them naye ng'ate bo ebyabwe abamu baganda baabwe ne babitwala abamu ne bafa mu bintu bwe biti. Akitegeera ntuuyozo okulwana okuba nti gwe osobola okubaawo and someone else comes n'aba nti asobola okweyagalira mu bintu bye nga at least either akuggyeewo oba seekyo ng'abikulemesezza like kyewuunyisa naye ng'ate buli bw'okirowoozaako like you fail to understand emitima abantu baffe gye babeera nagyo. Omusajja yasobodde okuba nti addizibwa amaka ge ali omukazi gwe baasanze mu maka naye ng'omukyalo ono ye yali ex wa gaayi ono oba gwe yazaalamu abaana abaasooka. Maama we yennyini ye yaleetera omukazi oli okuba nti ava mu maka n'anoba naye ng'akoze atya nti agezaako okufunako logs mu ssimu y'omukazi ze yakubiranga abantu ab'enjawulo ng'ayogera nabo. Bino bye bimu ku bye yakwatanga evidence n'azikwata n'aziwa omusajja. Omusajja okukakasa nti mukazi we akola obwenzi nti akola ebintu eby'enjawulo ewaka ng'ate oli ye ali bweru ali ku mirimu. Omusajja kwe yasinziira kwegamba ne batandika ofuna obutakkaanya. Kumbe ye maama alina kyabala ayagala kugobesa na mukazi waka n'ameka sure nti amugobesa ewaka. Omukazi bwe yalaba nga ndowooza bisusse nnyo n'akwatamu ekkubo n'avaawo. Bwe yalaba nti tekimandaga tewali buzibu n'awasa omukazi omulala but he was taking care of each and everything ku mukazi oli ku baana. Ono bwe yawasa omukazi omulala the same things applied ku ono era nga yamugamba nti bw'otawereko oyo omukazi nti at least nayo ojja kugezaako okuba nti omuleka. Kati you fail to understand obuzibu bwa maama w'ono gaayi bwaliko ki? Bwali ku bakazi baawasa nga ye tayagala kulaba gaayi nti awasizza mukazi yenna yali ayagala mulaba ng'ali single. You fail to understand nti ebbi yalinga anyumirwa bintu mutabani we bye yalinga amukolera maama w'omusajja nga yayagala obbibeeramu yekka ng'era tamwagaliza kuba na mukazi yenna kuwasa muntu yenna. You fail to understand that selfishness but kyekyalinga ekirabika ku sayidi ya maama we omusajja. But all in all bwe bulamu bw'ensi bwe tutambuliramu kaakati. So you just need to understand that is life. Anyway, please abasinga kyemmanyi mwagoberera story eyo bwe mba mwagiraba abataagiraba musobola okugenda ne muginoonyaako ko ye Xavier Musoke Francis. So nze for now byebyo ebyange kasita
yafunye obwenkanya nagigobeera paka kati bwensobodde era okugiraba ng'afunye obwenkanya and it was very very amazing. Katusuubire nti n'abalala bagenda kuba nti basobola okuyambibwangako very very urgent okuba nti ebintu byabwe bye bagezezaako okukola basobola okubiganyirwamu ng'obudde tebunnaba kugenda oba nga abantu tebannatuuka kubakola bintu bikyamu, that when they come out ne bagezaako okusaba obuyambi abantu babayambe, offices zibe nga zibadduukirira, kitegeera bibe nga bisobola okuba nti abantu bayambibwa. Anyway, please subscribe on my channel okuba nti mbawo emboozi ezisingako ne wano. May God bless you, omukama abankuumire.